Bino bya nnaku omusajja oyo gw'oli mu kulaba yasaddaasa omwana ow'emyaka 4 naye kyamukisa mulungi nti poliisi yasobodde okumukwata. Bino byabaddewa era kyasobose kitya poliisi okumukwata? Omusajja ono ayitibwa DJ Levi era nga muyimbi wa gospel ng'asangibwa mu Western Uganda. Ababeera mu Western kakasanga ono omusajja mumumanyi bulungi. Omusajja ono oluvannyuma lw'okwagala essente nnyingi saako n'ettutumu kiteeberezebwa okubanga kye kimu ku bintu ebyamuviiriddeko okukola obutemu buno. Era nga omwana ono engeri yattibwa mu ngeri ey'okumusaddaaka ono asobole okufuna ssente. Bino byonna byatuuse mu disitulikiti y'e Kitagwenda. Kigambibwa nti omwana ono gwe yasse yabadde amuyita anko. Kati baasobodde batya okutegeera nti omwami ono ye yakoze obutemu buno? Obudde bwawungedde omwana ono nga talabikako ewaka. Kino kyatandise okweraliikiriza abazadde era bwe batyo ne batandika okutemyako ku batuuze batandika okubanoonyezaako kubanga omwana yabadde abuze. Abatuuze batandise mpola nga bakola omuyiggo okunoonya omwana ono gye yabadde wabula tebaasobodde kumuzuula. Ne beeyongera ddala okunoonya era obudde ne buzibira ddala ne zituuka 6 nga tebanaba kuzuula mwana ono gye yabadde. Wabula abamu nga omanyi nti okola ekintu ekiro abantu emisana ne bakitegeera. Mulimu abantu abamu ababadde batandise okuteebereza nti omwami ono yandibanga ye kanaaluzaala obw'ensonga zino ng'amanyiko okubula kw'omwana ono. Olw'ensonga nti omwami ono alina amaka ge agatakkirizibwa kuyingiramu era singa omuntu yenna yeetantala okuyingira amaka gano poliisi eba egenda kumukwata. Era ng'abamu kwe basinzidde okuva ne batandika okunoonyeza ku faamu y'ono omwami era oluvannyuma lw'okunoonya ennyo abamu ne basala okusula okumpi. Kati bwe bukya ku makya ssaawa nga 11 omwami ono aggulawo geeti ng'ayagala okufuluma. Abatuuze kwe kuzuuka abadde basuze wabweru bamwetegereze biki byagenda okufuluma nabyo kubanga babadde bamuteebereza naye nga tebalinawo bayiza kutandikira. Era bwe kityo omwami ono oluvannyuma lw'okutegeera nti waliwo abantu abali wabweru teyafulumye, yasigadde munda. Obudde okutuusa we bwakedde obulungi ne busaasaana. Abantu ne beeyongera okunoonya wabula omwami ono yakubidde poliisi n'agamba nti waliwo abantu abazinzeeko amaka ge naye tategeera ki kye baagala. Oluvannyuma poliisi yatuuse okulaba ki ekyabaddewo. Abantu ne bannyonnyola poliisi ensonga lwaki baabadde awo naye poliisi ne bagamba nti kuno just kwabadde kuteebereza so nti tebalina bujulizi kwe basinza kukebera amaka ga musajja ono. Wabula abatuuze mu kwongera okuteeka amaanyi mu kunoonya gye baagwiridde ku matondo g'omusaayi awo we batandikidde okugobera omusaayi ogwo okutuusa ogwabatuusizza ku mwana eyabadde asaliddwako obulago okumpi okubukutulako. Buno bwabadde bujulizi obumala okakasa nti okuteebeza kwabwe kwabadde kutuufu. Era bwetyo poliisi yaleese embwa yaayo enkonzi y'olusu bwetyo n'etandika okukonga olusu ng'egoberera okutuusa we yayingidde mu maka g'ono omwami. Oluvannyuma ng'embwa eyingidde eno poliisi yasobodde okuyingira munda wabula olwatuuse munda nga waliwo ekisenge ekimu omwami ono kyataggula ne bagezaako okumugamba aggulewo ekisenge kino n'awalira era wano ne bakozesa amaanyi ne baggulawo ekisenge kino. Okutuuka mu kisenge ng'ekyamazima mulimu baketi y'omusaayi saako n'engoye ezabadde ez'omwana. Bagenze okuyita omuzadde okkakkana ng'engoye ddala kituufu zabadde za muwala waabwe era ekyaddiridde abatuuze kwe kukakkana ku mbuzi, ensuku saako n'ente ebyono omwami okubyonoonayonoona byonna era poliisi yasobodde okubakkakkanya. Omusajja ono mukwatibwa yakwatibbwa n'abantu abalala 3 nga bagambibwa okuba nga babadde basuze naye mu nnyumba omwo nga kiteeberezebwa okuba nga be bamu kwe yabadde akolagana nabo okutuukiriza emikolo gyonna gye babadde baagala okutuukiriza. Wabula ate mu ngeri emu omwana omulala era mu famire y'emu yabula emyezi 7 emabega ne bamunoonya n'abula tebaddamu kumulaba ne gye buli kati era nga kiteeberezebwa okuba nga ono omwami naye amanyi amayitire g'ono omwana. Okunoonyeza kukyagenda mu maaso okuzuula ebisingako wano. Ebifaananyi by'ono omwana sisobodde kubikuwa olw'ensonga nti birabikira ddala bubi wabula gwabyetaaga ojja kunyigamu eyo linki ya WhatsApp ejja kutuusa mu group. Bw'onootuuka mu group onsindikire message mu inbox jabbikuteerako. Kino kya nnaku nnyo okulaba ng'ate abantu abeekweka mu Katonda ate be bakola agakolobero bwe gati. Kino kibe kyakuyiga eri buli omu. Si nti buli omu alabika okubeera nti muntu mulamu tiddala muntu mulamu. Olina okuyiga obuteesiga bantu kubanga ono omwana gwe yasse yabadde mwana ng'amuyinako oluganda. Teweerabira okusupportinga eno channel ng'osubscribinga saako n'okunyiga mukadde osobole ng'okufuna ebisingako wano.
omukulu ono n'abala babaddeyo balabye byebyo n'ebimu mwabitemyetemye, embuzi mwazitemye, ente mwazitemye, n'ebitooke twabitemye. Naye mbadde mbasaba tukozese obukakamu, tetuddamu kukola fujjo, kuba poliisi bwe kukwata ejja kutya ku musango mulala.